Mama waffe NRM Sseninde Ssabakunzi ow'Emmamba, abantu bano bakulindiridde n'obuwombeefu. Ati maama, njagala kusaba ettwala lino lirina obuzibu. Nze ng'omwogezi w'ekibiina kya NRM Entebbe sigenda kutereera nga wano waganya okutereera, kubanga nze manyi wano bwebanatereera bano abasiraamu ogenda kuyisa muka mu kisero gwenga chief mobilizer wano nga wateredde. Era njagala kusaba kiba kyetaagisa tuleetere minisita w'ebyettaka ajje wano. Oli yatulaze sitaani nga ava mu nnyonyi bw'ati ng'alandinga. Olunaku olwaleero yateereddwa era abantu abasinga obungi abadde beekuumye kati bagenda kuddayo mu gurupu ya sitaani. Saamu tugibazi naye atukwata obubi n'atufuula abazi. Ffe tuli bantu abawuliriza abakulembeze baffe era ababaagala ennyo. Ebbanga ly'omala ng'otukutte bulungi tetulina mutawana na muntu. Ebbanga omuntu atukwata obubi wajja okulaba nti omuntu oyo si mulungi kubanga amukutte bubi. Twagala ekintu kimu bave mu structure y'Obusiraamu. Obusiraamu tulina structure yeetongodde obulungi okuva ku mizikiti, bakulaza ba mizikiti wano okutuuka ku kitebe. Ati maama, njagala kusaba ettwala lino lirina obuzibu. Nze ng'omwogezi w'ekibiina kya NRM Entebbe sigenda kutereera nga wano waganya okutereera, kubanga nze manyi wano bwebanatereera bano abasiraamu ogenda kuyisa muka mu kisero gwenga chief mobilizer wano nga wateredde. Era njagala kusaba kiba kyetaagisa tuleetere minisita w'ebyettaka ajje wano. Wetudde wano wennyini wano bakolawo ekyapa mu kampani ey'omuyindi gye bayita RWS. Era maama tusaba otugambire pulezidenti nga bw'azaakola ku mataka gonna nga bagaddiza amadiini. Maama omuyindi ono ekyapa kye kisazibwemu tuli wano kuba naye yatunyaga bunyaza ettaka lyaffe lizibwe. Eyali wano eno nga baganda baffe abanobbi beebaza President Idi Amin n'atuwa ettaka lino, era ne President Museven takyusanga muyaga nti muganda wange kye yasalawo siyinza kikola ki era kikyasandinze. Ettaka lino lya Busiraamu wadde waliwo abagamba nti lya muntu ng'omuntu tekiriiyo. Nze nja kuvaawo, ono ajja kuvaawo, n'omulala ajja kuvaawo, naye lyaki lya Basiraamu. Era tusuubira nti lijja kukulaakulana wadde tuba tukyalinamu egundi naye wetutuuse mashallah alhamdulillah. Nga mukadde wange bwagambye nti waliwo abatusumbuwa. Tusaba ssebo muganda wange wa security ate nga wali jama munnange bwe tuba twogera ensonga z'Obusiraamu bwe mbeera nga ndi meja siyinza kwogerera bakkano. Era mu officers mess kano bwe batuula mu nsonda eri meja batuula mu nsonda eri bakapiteni batuulawa tesobola kutula ku mmeeza y'emu niyo brigade bwe batu. So ne kino bwe kiri eby'Obusiraamu bya Busiraamu bwe tuba tusoze okutuwa security ate temuyingira ne mugamba nti afe tujja okubasalirawo, kubanga nga bagambye mukadde wange okuttira n'asindika mukama waffe mu byenzikiriza aba atuvodde. Era ngenda kuwandiika ekiwandiiko ekimugamba kyeyakoze kikyamu nnyo. Nja kuwandiikira mukama we waggulu kubanga ekyo kisoboka. Nze bwojja neŋŋa nti singa obeera omusirikale n'obeera ng'oli second lieutenant kapiteeni nalaba nga bakujoba tayinza kukikkiriza, kubanga oyo mukama waffe mu nzikiriza y'Obusiraamu wano mu Ntebbe. Era bw'anaaba teyeetonze mu wiiki eno nga sinaddayo gye nkolera, nja kuwandiika ekiwandiiko wa mukama we amukyusa amugye wano. Eno Entebbe si yakuzannyiramu. Ffe tuli mu by'Obusiraamu naye tuli bennaale mu kakongoliro. Tetwagala muntu avumisa gavumenti yaffe, ekyo tekiriiyo. Oyinza omubuuza n'omugamba gwe walidda, ffe twawamba State House ye yali tuddawa. Naye bwe tuba tuzze
tuse mutuyambe mutabagane nate sikuyingira kubanga oyagala ono bwetubanga tetukwatagana bakulaze emizikiti 10 neera bano bonna bayina naye omuntu omu yefuule nti yowawa ku tekiriyo President ayinza kugoba Maama Sseninde noga nti newagamiza mu ntebe mukadde waffe atwala mu ddiini Mwakiso yamuwa ebbaluwa emugamba nkuwumuzza yewagamiza kubanga alina aba security bagenda wawo sinamuganja kuwagulu ekyo tekiriyo haramu ebbaluwa bagikuwadde mukama akusinga abagikuwadde muzikiti gumu nga bagambye gwe gutalonda nga guyambibwako security tetukoze bulungi ey'entebe naddala OCCID waawo n'ennaku ezo yabadde akuba kaunti sha ng'agenze ku poliisi okubaako ensonga za reportinga teyatuyisiza bulungi naye tusaba OC station omutugambireko nti abasiraamu baba bazze ku poliisi abakwate bulungi si basanyufu n'ensonga eyo eyesimbo ojjeko gye bali oyogereko gye bali nze nakwagala nnyo nga sinnaba nakutegeera nti oli maama wange naye ate neeyongedde okwagala era nsaba owekitiibwa Katonda ateeke emitima gy'abantu okuwera okwagala birambuluddwa n'okusomoza kwe tuyitamu nga bannaffe Abayisiraamu naye ekimu ku byenjagala okuteekako essira nti bataata ne bamaama ekigambo ky'okwegatta kigambo kikulu nnyo kubanga mu kwegatta mwe muli amaanyi mu kwegatta mwe tujja okujja obuwanguzi buli lwoba ng'oyagala okubeera omuwanguzi naye nga waliwo emiwaatwa egiteekawo enjawukana manya nti n'okufunamu tojja kusobola kufunamu n'olwekyo ebigambo abakulu bye boogedde njagala nzikaatiriza eddoboozi lyange nyongere okusaba buli yenna alina kyakola okutabulatabula baganda baffe Allah mututereke amwongereyo eri Allah amwongereyo eri kubanga kyetunoonya bwe bumu. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bannanga abatumidde era njagala okubakakasa yaleeta emirembe mu Uganda ng'ekiruubirirwa bannayuganda tusobole okunyumirwa emirembe kino gye yatuleetera n'atakomaawo n'atuwa eddembe ery'okusinza yensonga lwaki omuyisiraamu osinza nga tolina nkenyera n'ow'eddiini endala n'asinza nga talina mukuba ku mukono. Kaakati nno wenjagala okwongera okubasabira nti twongere okwebaza pulezidenti olw'okutwagala. Buli lwe ntunula ku ntimbe nendaba nga pulezidenti ayisa abayisiraamu okusobola okusimbulukuka nabo, ekyo bannange nze njagala okukimwebaliza kubanga ke kamu ku bubonero pulezidenti kalaga mu bingi ennyo byakoledde eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Ekyo kabonero kakulu akalaga nti atambula naffe era ng'Abayisiraamu abateekamu ekitiibwa. N'olwekyo bannange nsaba pulezidenti mukubireko mu ngalo, naye nsaba tuleme koma mu mukubira mu ngalo. Omusajja oyo twongere okumuwagira kubanga ekyamazima Pulezidenti Museven nze mutunuulira nga kyekirabo Mukama kye yakyawadde eggwanga lya Uganda. N'olwekyo bassebo bannange Abayisiraamu abali wano abaagalwa, njagala kubakubiriza twongere okuwagira Pulezidenti Museven. Atukoledde programs nnyingi nnyo taata abadde azongerako. Ezimu ku zo zezo zaaluubiridde okulaba ng'atujja mu mbeera ey'obwavu. Bassebo ne bannyabo, obwavu lwoya lwa munyindo. Teryali balimba nti walibeerayo omukulembeze yenna alijja n'akuteera emmere ku sowaani n'akuwa ne fooko n'akuteeka mu kamwa. Naye Pulezidenti Museven ekyenjawulo kyakoze, takomye mu kutwagala naye n'afuba okulaba nti aleeta ne programs ezisobola okutuyamba. Mbasaba bannange programs ezo muzenyigiremu tusobole ffenna okuganyulwa n'okunyumirwa mu ggwanga lyaffe kubanga oyo ekirabo Mukama kye yatuwa ekyamusajja Museven mbasaba tukyenyumirizeemu nga tufuna mu programs z'atuwadde. Bassebo ne bannyabo, ebigambo byange tebijja kuba bingi naye wakati mu byonna njagala okubakubiriza bannange tujjukire nti ensi mwe tutambulira kaakati etaaguse nnyo era taata bw'abadde ayogera atujjukiza n'agamba nti yalabye nga kasitaani kava mu nnyonyi kakka kali
n'akwakula. Bakwano bange njagala okubeegayirira, ensi mwe tutambulira yafuuka nzibu nnyo. Abaana baffe nkyogera lunye. Social media kati ye yafuuka ssenga ne maama w'abaana ne taata. Bannange mbeegayiridde mufuneeyo akadde. Abayisiraamu mutukoze obulungi obw'ekitalo, kubanga mufubye okuyigiriza abaana okubeera n'ensa. Abaana abayisiraamu balina ensa. Ensa ogirabira mu ndabika y'omuntu. Omuntu bw'ajja ng'ayambadde bwereere tabaamuusa, naye abayisiraamu bambala bulungi. Ako kabonero akalaga nti abaana baffe mubayigiriza okuba n'ensa. Naye twagala tuleme kukoma mu kulabika kyokka. Abaana twongere okubayamba nga twongere okubayigiriza okwongera okutya Allah n'okumutegeera n'okumumanya. Bajja atuteereko olukomera abatutaasirize ebitaliiyo. Bye balaba mu social media bibeere nga basobola okusunsula ebirungi ate ebibi basobola okubireka. Basaba ne bannyabo njagala kumaliriza nga nyongera okubeegayirira. Emirembe gye tulina mu Uganda twongere okugikuuma. Bwe tutagikuume tetujja kumalako. Abaaliko mirembe egyo egyadduka sirowooza nti waliwo munnayuganda yandijagadde okugiddamu. Abaana baffe abavubuka ebiro ebisinga tebaagala kumanya, era bw'obabuuza bagamba ffe tetwagala kumanya, temutubuulira. Naye njagala nkikkaatirize wano nti buli lw'otoyagala kumanya gye wava, buli lw'otoyagala kumanya gy'ovuddewo, tojja kutegeera w'oli era tojja kusobola kumanya gy'olaga. N'olwekyo abavubuka tubakubiriza, naddala abavubuka ababuzaabuzibwa bassebo ne bannyabo. The time is now. Abaana baffe tubabuulire baleke okubuzaabuzibwa. Ensi zirina entaagulo naye Uganda Mukama akyatubiseeko obusubi. Emirembe egyo nsaba tugikuume era twongere okugisabira, Katonda yongere okugitukuumira. N'olwekyo bataata ne bamaama nyongere okubeebaza, mwebale okutwagala. Mwami Figo Ssebo batugambye gw'obadde okulembera enteekateeka zino, twagala okukwebaza, webale nnyo webalire ddala. Era nange nja kwongeramu crate za soda entonotono nazo tuzongeremu, kubanga mmanyi omukolo guno gubakutte si bibadde byangu, naye wakati byonna twagala okwebaza Katonda. Kubanga security eriwo okukuuma obutebenkevu mu ggwanga. Buli lwegezaako okulaba awali insecurity oba watali butebenkevu, ewalirizibwa okuyingira mu nsonga ezo eteekewo obutebenkevu. Teyingiramu ng'erina oludda lwe yeekubidde nti oba eri ku ludda lwa gundi oba ku ludda lwa gundi. Ekikulu kya byonna eba yeewala kuba nti bannayuganda baleme kubeera mu butabanguko na kuyiwa musaayi, kuba ekiva mu bwegugungo n'obutabanguko kuba kuyiwa musaayi, ekitaali badde kirungi. Ensonga lwaki security eyingira mu nsonga ng'ebadde erengeddemu ensonga y'obutabanguko oba obwegugungo, naye nga eba teyingidde mu nsonga za ddiini. Kale ensonga eyo gyenyinza okwanukula ku kibuzo kimbuziddwa. So ffe tuliwo okubeera nga kati nga director wange, Director Kano Gilbert ow'amagezi, ye director akulira directorate eyo ekwataganya abantu ba bulijjo n'abasirikale gye bayita simiki